Thank you. Ani muzirawo. Asana ofuna omudaali. Akoze ebinjawulo. Kantu ne bulungi nnyo ne mu kamera abantu bakkirize oba olwedde nze ndi muzira. Okay. Okitegedde. Ani muzirawo ngoyina. Kati omuzira wange gwe nali badde kati mpe ekitiibwa. Ye President wange Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kubanga atuzibudde amaaso. Abantu ne bava mu ghetto ne batuuka mu maofisi ag'enjawulo. Edda bali abantu bakisuubira. Era kyovola bakati ne jeno damulira yakoze atandi kusima ghetto structures ebitaaliwo. Abantu babajje mu wansi ne babatuusa omuzawo yero basenda mu Kyagulanyi. Pasa DPTV Uganda, Dawn People Television. Amawulire amarungi era amawulire agessanyu agava ku kibiina kya NUP era nga mukadde kano akalulu kagenda maaso n'okubeera nga kakubibwa oba okulonda kugenda maaso n'okubeera nga kwapeninga mu kiseera kino. Njagala kutegeeza nti waliwo okukyusakyusa abakulembeze oba oliawo abagenda okubeera nga baddukanya ekibiina kino wakati mu kalulu ke tugendamu n'ekisanja ekiddako. Nkugamba bino ng'abakulembeze abawerera ddala 100 batuuse dda ku kibiina kya NUP okulaba nga beetaba mu kulonda kuno okugenda okubeera nga kubeerawo. Mu byakavaayo bye tuwakafuna Robert Kyagulanyi Ssentamu asigaddewo nga ye mukulembeze w'ekibiina. Amawulire amalala, Leader of Opposition Joel Ssenyonyi jjukira ye Ssekamwa oba ye spokesperson owa NUP asigaddewo naye era nga akalulu kano akubye omukulu amanyiddwa nga Ssewanyan yabadde yamwesimbyeko so nga ate David Lewis Rubongoya naye akomyewo mu full swing naye Awangudde era akomyewo buterevu nnyo. Ensonga bwetyo bwetambula tugenda kubeera nga tugikutegeeza buterevu nnyo so nga n'ensonga endala nyingi ze tulina olunaku olwaleero katukole bwe tuti wabula go gasanyu Robert Kyagulanyi Ssentamu akomyewo nga president ow'ekibiina kino wano we tujjukirira ebigambo eby'omukulu amanyiddwa nga Lubega Sseggona akali amaggwa. Nzikiriza tukole bwe tuti then tukomewo. Kyagulanyi bwana amala okukola ebisanja bye bibiri bye twakkanya ku bwa president wa Nuupu addako ajja kuva Busiro yenze. Kyagulanyi bwana amala okukola ebisanja bye bibiri bye twakkanya ku bwa president wa Nuupu addako ajja kuva Busiro yenze. Kyagulanyi bwana amala okukola ebisanja bye bibiri bye twakkanya ku bwa president wa Nuupu addako ajja kuva Busiro yenze. Kyagulanyi bwana amala okukola ebisanja bye bibiri bye twakkanya ku bwa president. Oye Lubega Sseggona akali amagwa wakati mu kwegwanyiza era abantu batandise dda okulaba omusajja ono nga nakigwanyizi era batandise dda okubeera nga bamuteeka ku hot seat. Mawulire malungi te Robert Kyagulanyi Ssentamu akomyewo ng'omukulembeze wa NUP. Abaffe kandukuviire ku ntono osobole okubeera ng'obitegeera olunaku olwaleero okusinziira ku bigambo Alex Waiso Mufumbiro bye yatugambye. Olunaku olwajjo tuwagenda kubeerawo tabamiruka, wagenda kubeerawo oba oliawo okutunuulira enteekateeka ez'enjawulo. Enteekateeka zino nga za kukyusakyusa mu bukulembeze olunaku olwaleero obutambuza ekibiina kya NUP. Ffenna twalaba aba NRM nga bakola enteekateeka yaabwe egenda okuggwanga ebikonde ensambagere nga n'abamu beeyuziza. NUP enteekateeka y'emu gyebadde nayo olunaku olwaleero era ekyagenda mu maaso koza abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo
bagenda maaso n'okubeera nga balondebwa wabula sofa agakategeereka kako oba ge twakamala okubeera nga tutegeera nti ye Joel Ssenyonyi asobodde okubeera nga awangula ekifo kino. Abaffe katujjukireko ku Joel Ssenyonyi awangudde Alan Ssewanyan. Katujjukireko ku Joel Ssenyonyi. Joel Ssenyonyi yali munnamawulire era ng'akola ku NTV. Joel Ssenyonyi mu bigambo bye atugamba nti ensisinkano ene Robert Kyagulanyi Ssentamu eva mabega. Era Joel Ssenyonyi ng'omusajja yali asoma amawulire ag'oluzungu ng'ebyendongo tabitegeera. Kyagulanyi mudongo mu rasta n'ebiringa ebyo. Lumu abali ku NTV nga Bobi Wine amukubira essimu amugamba njagala kusinkanako. Joel ekibuuzo ekyali mu mutwe gwe yabuuza ono rasta ataŋŋamba ki? Rasta tetugatta ndi wa mawulire ga luzungu ayimba byayimba sibitegeera. Joel Ssenyonyi mwana wa church nnyo. Amala musinkana ku Serena amugamba Joel oli musajja mugezi ebitagambika. Eggwanga oliweereza mu mawulire. Naye nze nga Bobi Wine nina kyenkulabamu ensi kyesubwa. Ko Joel kiki? Nkulabamu obukulembeze. Nkulaba ng'olina obusobozi obusobola okuweereza eggwanga ku mitendera egy'enjawulo. Joel Ssenyonyi eyali ategeeza Bobi Wine nti ngenda kuwayo eddakiika 15. Yawunzika boogeredde essaawa 2. Okuvaawo ng'era tamutegedde. Adde waka agamba maama we munnange maama bangambye bwe bati ne bwe bati. Maama n'amugamba onoonya ki ku muyaayo oyo? Mwana gwe nakuweerera nga njagala obeere muntu wansa mu nsi eno. Joel n'agamba kati nkoze ntya? Abaali awo akasimu akalala nga kazze. Kamugamba kaakati nno jangu. Naganziremu nsisinkana omuyaaye ono. N'amala n'amusinkana. Bw'asinkana omuyaaye ng'amugamba kaakati tugenda ku mukono eyo. Amutwala mu mukono, emukono, mu mmotoka batuulamu, Edi Mutwe, Bobi Wine, Nobiyanli n'abalala. Bwe batuuka emukono eyo mu kibira n'abaga kati mubeera awo. Ne batuula balinda omukulu eyabaleese agenda bagamba ki teyabanyega. To cut story short, Joel Ssenyonyi avaayo. Bw'avaayo omusajja abagamba mu kibira eyo nti tugenda kwekalakaasa. Joel agamba nina omulimu gwange ku NTV. Kati gw'ongamba bino byakwekalakaasa nze ndi mulokole. Maama wange mukazi mukadde bannange njagaza ki? Ng'amugaka kati gw'okyawoza oyagala ki? Gw'ogenda okubeera omwogezi wa people power. Namubuuza te people power bye biki? Namuga ogenda kubeera mwogezi gwe tunula. Era bwe tuva wano tugenda kwekalakaasa. Olwavaawo nga bagenda kwekalakaasa mu kye bayita OTT. Mujjukira omusolo ogwo gwa OTT. Then pase bani nga beekuŋŋaanya. Joel Ssenyonyi yali akola ku mawulire. Kwolwo naye baamusoma ku mawulire. To cut story short, Joel Ssenyonyi bwe bava mu okwekalakasa kwa OTT nga bakola lukuŋŋaana ng'omusajja mugakati go official spokesperson owa people power movement mukadde ako bafomingiddewo ekibiina. Joel Ssenyonyi bw'atyo bw'ayingira mu nsonga z'ebyobufuzi ng'omusajja yamuyita kunywa kacaayi n'amuwa ebirowoozo n'amugamba nkulabamu ebirowoozo ebirungi. Abaffe ani abuusabuusa obusobozi bwa Joel Ssenyonyi mu Parliamentary awo? Ani abuusabuusa obwogezi bwe obw'ekibiina? Amazima gali nti bwe liba liiso George, Bobi Wine yalengera omusajja ow'ensonga. Eyali rasta yalengera omujento ow'ensonga. Omujento yali takkiririza mu rasta leero agamba kwenfiira. N'ebiragiro kuye kwembijja. Olunaku olwaleero Joel Ssenyonyi azzeemu okubeera nga yeddiza ekifo wakati mu kumulonda bagambye owaaye gw'osaana sigalawo. Kale byebyo
ebibaddeyo ku Joel Ssenyonyi njagadde nkuweeyo ku ka brief story akaabwe bombiriri so obalaba awo tebatandise Joel Ssenyonyi tamwegasseeko nga bafominze NUP nedda kino ekintu akivudde mabega era abajjukira ku miggo gye bakuba Robert Kyagulanyi Ssentamu mu bitundu ebyaluweeyo Joel Ssenyonyi ave Kampala agenda agamba omwana w'abandi bannaye twamugambye agende bamusse agenda okutuuka ngo omusajja bamukubye emimwa gyonna gizimbye bamukubye amaaso gonna galungudde n'atya okumutuukirira kyokka bwe yatya okutuuka eyamugaa Joel entandikwa empya etandise nagandeyo n'omusajja bamukubye enaalungudde ate atugamba entandikwa mu kifo ky'okubivaamu agamba abaayi abasajja tubaveeko agamba entandikwa empya etandise kumbe ddala kaali kabiri tyakakoledde okubeera nga bajja balingize ne ku ntebe ennene ey'eggwanga now oyo ye Joel Ssenyonyi ne Robert Kyagulanyi Ssentamu congratulations Joel Ssenyonyi then omulala asobodde okubeera nga awangula ye David Lewis Rubongoya congratulations brother kasitola akatonotono ku David Lewis Rubongoya Robert Kyagulanyi Ssentamu akwate kuba yolekera mu ggwanga erya South Africa genda kusoma mateeka ava ku Harvard University kyokka ate nga David Lewis Rubongoya yasomera ku Harvard University okusomesa amateeka yagasomesezanga mu ggwanga lya South Africa ne Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'omuvubuka Rasto muyimbi agenda okusoma amateeka agenda okuyingira class ku David Lewis Rubongoya kwe yakuba amaaso ddala nga bavubuka daba ate omuyizi bwajja n'asomeramu omusomesa n'amugamba waayo olaba gana amagezi g'olina wano mu byobufuzi engeri gy'obisomesaamu lwaki tetuddayo ne tutaasa ensi yaffe lwaki tetuddayo ne tuyamba Uganda okulaba nga tugimulisa kakati olaba omuyizi bwajja omusomesa mu ssomero kakati omusomesa si ye yagoba omuyizi omuyizi ye yajja omusomesa mu busomesa n'amuzza ewaka ku butaka e Uganda era okusoma amateeka okusinziira ku Kyagulanyi Ssentamu agamba nti lo nagigira ddala ku David Lewis Rubongoya bwe tutyo ne tujja tutandika okubeera nga tusharinga amagezi era okutuuka olunaku olwaleero David Lewis Rubongoya Secretary General w'ekibiina kya NUP oba Ssaabawandiisi Boterevu n'olunaku olwaleero yeddiza ekifo kye in fact bamuddiza teyeddiza naye njagala okubuuza ani abuusabuusa obusobozi bwa David Lewis Rubongoya mu byafaayo bya politics wa Uganda bino byonna NRM bikwata obigatte FDC yali amanyi gikwata ogigatte otubuulire Secretary General wa NRM yaani FDC we yabeerera ow'amaanyi ey'amaanyi Secretary General waayo abantu nga tebamanyi na kigambo kye bayita Secretary General but David Lewis Rubongoya mu NUP ne Robert Kyagulanyi Ssentamu indeed ensonga bagikwatidde ddala nga nkulu buli wayogera Secretary General omuntu ateekawo wa NUP David Lewis Rubongoya gw'osanga eno abaana abawambiddwa mu kooti doddawa ddala tewali kubuusabuusa ku busobozi bwe era nga ndowooza ajja kuba atukola bulungi ne bw'anajja mu ssetteeserezo w'eggwanga oba Parliament ensonga ajja kubeera nga azikwatira ddala bulungi congratulations SG David Lewis Rubongoya now tuzze ku mukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Naye mu byobufuzi Bobi Wine we back mu mwaka gwali gwa 2000 yatandika endongo era mu 2022 n'afulumya oluyimba olw'akagoma kano kagoma kalubendera bw'abakaaba kenkuba n'asirika Robert Mitembo Kyagulanyi Ssentamu yali ayingidde endongo ng'omuvubuka ekituufu kiri nti yagikuba n'enoga wabula wakati w'omwaka gwa 2015 yafuna ekirowoozo ekyegatta mu byobufuzi ng'alaba ebintu bingi byayagala ebyandikyuse nenga bannabyabufuzi balyake balimba bali mu kubeera nga balyamu bannansirukwe era ezimu ku nnyimba ziyakuba ebiseera ebyo ng'agamba nti bwe guba mwalo oba luzikandu ezimbire bwe kuba kusomesa abaana kamba esomeseze
era n'atugamba nti kinnuma engoyo zijjange China nga tuli mapamba tuzaala ne ba designer. Ebimu ku bye yayogerako ne tugamba nti ono yali nabbi. Singa twali twazimba oil refiner tetwandivunamidde embeera z'aba foreigner. Kakati bino byonna tutuuse mu kusima amafuta, tuli mu kwegayirira abazungu. Omusajja yagamba singa twali twazimba dda ate twandivunamidde embeera z'aba foreigner naawe. Bino yabiyimba. Kakati n'agamba nedda kangende mbiteeke mu nkola. Bwe baba baganye biwuli mbiyimbyeko biganye kangende mbiteeke mu nkola. 2000 wakati mu 2017 daba wajjawo by election ey'Ekyadondo East Constituency Apollo Kantinti Nkunyingi Muwada n'abalala balingabo. Robert Kyagulanyi Ssentamu bwatyo n'alumba era mujjukira bulungi nnyo enteekateeka nga bwe zaali nga gavumenti n'abali awo bagamba nti oyo muyaaye era bamuwerekera bayaga bikoze bitya n'abagamba mufune endagamuntu musirike. Ne balowooza byakusaaga ne kigenda ku rekodi mu Uganda yakyasinza okuwangula ne percentage ennene mu byafaayo by'ebyobufuzi bya Uganda nga yaddala. Bobi Wine n'ayingira Parliament ajingira ng'esigazaayo emyaka 2 n'ekitundu. Wakati nga yakayingira Parliament tutuuka ku tteeka lya togikwatako ekikonde ne kivuga. Era y'omu ku baali bagenda okutuula Jeno Katumba amala enkizi mu Parliament bwe balumba ab'ebyokwerinda Bobi Wine. Speed nga bakava mu togikwatako yaleka recordings akatambi akateeka gavumenti ku nninga n'ayolekera eggwanga erya America. Ngalaga luddawa wano yali agenza okusinkana omukulembeze mu biseera ebyo omukulu amanyiddwa nga Barack Obama kosa ne naggagga gwe ziyitaba Bill Gates. Gavumenti nega mulinde kono omuvubuka ngadduka nnyo kwe kujja mu Parliament kwe kola bina ate bikonde ate America ate Obama ate Bill Gates waliwo ekitagenda maaso. Era abajjukira obulungi Bobi Wine ekyo kyekifaananyi ekyokuwekalakasa kwe ekyasookera ddala OTT ekyo kyolengera Joel Ssenyonyi omulengera emabega katugende maaso nga bwe tubadde tutambula. Abajjukira obulungi akatambi Bobi Wine ke yaleka akatambi kateekawo embeera era ne balagira bw'aba akomawo ng'ava mu America akwatibwe ebyaddala baali tebakyasobola mukwata. Amaanyi gaali gasusse nga gatandise okweyoleka era bw'ava mu America tuyingira by election ezaaliwaawo nga buli by election gyagendamu awangula mpangule Bojiri Arua simanya luddawa. Gavumenti negamba tujjiddwa ekizibu tusobola omugula ne bagezaako amazima omusajja yagaana. Tutuuka mu 2020 omusajja n'agamba mu 2019 n'agamba ngenda kwesimbawo ne bagamba asaaga ngenda kwesimba ku Jeno Museveni. Tugenda tuukaawo muganda wange nga Bobi Wine ali ku ballot paper. Yes bwatyo bwajja alanda nga agattako ye Robert Kyagulanyi gwe tulina olunaku olwaleero. Ladies and gentlemen tutwala omukisa guno mu congratulatinga okubeera nga nate ayiseewo nga tavuganyiziddwa. Abaliwo bali mu birooto bulooto balowooza bw'ali bavuddewo tulijja ye Medad Lubega Sseggona simanyi obazzeeko wabula abakulembeze b'ekibiina ab'oku ntikko abasukka mu 10 olunaku olwaleero basobodde okubeera nga bajja babeerewo okuwitinensinga embeera eno n'enteekateeka eno yonna olunaku olwaleero. N'ebirala ebinaaba bivuddeyo tujja kubeera nga tujja tubikutuuseeko mu bujjuvu bwabyo. Katusooke oba oliawo ensonga eno tugiteeke ebbali. Nzikiriza mpiseewoko katono mu ddakiika 1 n'ekitundu oba 2-3 olunaku olwajja ekitebe kya NUP kyalumbiddwa ab'ebyokwerinda. Mu kulumbibwa kw'ab'ebyokwerinda nga bagamba nti waliwo emmotoka eyabadde erabiseeko. Emmotoka eno mbu ng'abaagijjiddeko yeefaanaanyiriza emmotoka Jeno Museveni gyatambuliramu ng'alambula ennyiriri z'abasirikale. Ne tulina statement ya police olunaku olwaleero police efulumiza statement yaayo
Era mu statement ya police egamba bweti egamba nti onako lwajjo twasazeko ekitebe kya NUP ekisangibwa mu maka ga NUP Makerere Kavule. Era okusinziira ku okusalako kutwasazeeko ekitebe kino bino nno byogerwa wa Kampala Metropolitan Police era nga omwogezi ye Patrick Onyango yatunnyonnyola bino. Agamba twasobodde okukwata Kibuga Julius, Sennabulya Isma ne Luwaga Fred. Bano bakwatiddwa okusangibwa nga bakoze unlawful assembly yetya. Bakubye olukuŋŋaana olutali mu mateeka. Mbwa wabaddewo olukuŋŋaana. Awo wabaddewo olukuŋŋaana. Already ekibiina kyabadde kiri mu kuwandiisa abantu ekitegeeza nti kiri busy. Abantu bajjula munda bewandiisa okuva mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Wabula poliisi egamba nti bano bakwatiddwa olw'okusangibwa nga bakubye olukuŋŋaana olutali mu mateeka. Ab'obuyinza bagamba nti enensonga bajja kwongera okubeera nga bagirambulula oba bagirambululira bannamawulire mu bujjuvu bwayo. Era bagamba nti etteeka mwe baba bakwatidde lyerya Order Public Management Act. Lino etteeka baaliwera. Etteeka erigana bannabyabufuzi okukuba enkuŋŋaana lino baaliwera. Kyokka poliisi etugamba nti mwe yakwatidde bano. Eyo nno ye Uganda. Etteeka baaliwera lino. Naye poliisi ye erikujjiddeyo mwe yabakwatidde. Kati oli bw'avaanaga nti ebitongole by'okwerinda tebimanyi mateeka abamukyamu. Tebimanya kumanya nti etteeka lino baalijjawo. You can imagine. So embeera yeeyo bwe mba seerabidde nzikiriza nate nkuyiseeko mu bweraliikirivu bannayuganda bwe babadde nabo ndowooza n'ensonga yo tugimaliriza. Nkugambye nti abakulembeze abasukka mu 100 olunaku olwaleero basinkanye ku kitebe kya NUP ekimanyiddwa nga Leadership Academy Office wali e Kamwokya. Era okubeera nga balonda National Executive Committee oba nneeke ya NUP okulaba bwe bagenda okubeera nga batambuza ekibiina mu nteekateeka zonna oba oliawo nga bwe zitambula. Munzikirize mbatwaleko mu kweraliikirira okubaddewo. Minister of Health ekulirwa Jane Ruth Achenge wabaddewo ebigambibwa nti ekirwadde kya COVID-19 kirumiima mawuggwe kyandiba kyazinzeeko eggwanga era kyandiba nga kyakomyewo. Okusinziira ku kiwandiiko ekifulumiziddwa era ekiweereddwa bannamawulire babudde ne bategeeza statement gye bafulumisa nga bw'ogiraba ku screen yawo. Bagamba nti bino byonna ebibadde bibungesebwako ekiwandiiko ekibadde kibungesebwa ku mutimbagano byonna ebyo bikadde. Era bagamba nti biri best on all the clips eziri mugenda maaso n'okubeera nga zisaturatinga ku mitimbagano oba ku mikutu egy'enjawulo. Nga Minister of Health teina kyemanyi ku byonna bye mugenda maaso n'okubeera nga mulaba. Wabaddewo obweraliikirivu nti abakulu bandikozesa COVID nate okulemesa bannayuganda okubeera nga bakuba akalulu n'enkuŋŋaana zaabwe ez'enjawulo. Ndowooza okutya kuno kuggiddwawo Minisitule y'ebyobulamu nti muleme kutya bino ebiri mu kutambula ku mitimbagano butambi bukadde si bipya. Okutya okwo ndowooza nakwo kuweddewo eri gwe atugoberera. Njagala kwebaza wenna gy'osinzira okubeera ng'otugoberedde. Webale nnyo, webalire ddala, kyokola kya muwendo. Bingi bye tugenda okubeera nga tubatuusaako mikwano gyaffe
bingi betugenda okubeera nga tubawa just wekumire bwekumizi ku mukutu guno ogwa DPTV Uganda. Yenze Sajime mbadde ne Morgan songa ate mu production eri wabaddeyo omukulu amanyiddwa nga Abe Buterevu yabadde mu nteekateeka zonna. Munzikirize tugenda kukomawo n'ebirala bingi. Mukama Katonda agira abatukuumira. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange Yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba. Tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulombeddwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombereddwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaaze ennamba yange yeeno eri 07 07 Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.